Junis Production. Ngabagama Bengala Island. Bapthap headquarters. Contact him, but he doesn't. Mukasira kano kabaka ayitibwa. Somebody's broken into the lab. We've turned everything inside out and it's gone. Hele. The new tax suit. Hele. Kabaka ayitibwa Van Mark yajja. Agendo tuke bali. Nga bamugamba nti 7 p.m. bakebedde buli wamu onene nga kiraga nti essuuti yaabwe empya gye bakoze yabbidwa. What? Kwe kujja asooka akebere ku nnyonyi ezasiimudde mu masekati g'essaawa ezo bwe basuubira essuuti okuba nga yabbidwa. If you do, contact me immediately. Bw'oba ogezezaako okufuna information nkubira essimu mu bunnambiro. Ye director of field operations oba yakulembera field operations zonna ayitibwa Van Mark. Abel Van Mark yajja n'asooka atula ebbali. Left last night at 3:19 a.m. Ono agamba Street. ku ssaawa 4:00 She told Hines she was running it to Heath. 19 nakyala Kit was. oli ayitibwa Gulani yakutteko n'avaawo ne Kate. Tuwadde bali mu kibuga kya New York. Musaatu yagezezaako gamba Lodi nti gamba detective yaguddewo keesi asooka agyeggale kubanga ba Singh Brotherhood bajja gezaako musaanyaawo. Kati ono kabaka ye taata wa kannakyala akamatira akayitibwa Caroline Davidson. Gwe ngenda kusaba okulinga off investigation ye y'okunoonyerezaako. Kaliyugira Lodi detective ayina patana wayitibwa Clark Ellis. Wabula nga kirabika nti Clark Ellis twalabye mu kusembayo nga bamaze okugezaako okuba nga bamukyankalanya. I'm sorry. You know what? You can tell her yourself after I... Ebyo genda byegamba nga amaze okutwalayo. Get in here. Bweyitawo oyingire emmotoka. Wama Clark soko gy'onnyambeko. Kiraaka ali mu mbeera etategeerekeka kyava asooka akyusa amaaso. Yajja. Naye nga olwedde ye yabadde yamaze dde okukyankalanyizibwa. Bamuyisiza dda mu prosesi yaabwe ya Afrika. Yajjayo luto. Nedda. Musekula ekyasi. Kuba ekyasi. Muzeeyi n'ayitawo. Lwoli bw'amala okuba ekyasi ekisooka kyava asooka agewuka. N'ayitawo n'adda pembeni. Wabula ng'abadde patanawo okumala effunda eziwererako ddala oba emyaka egiwererako ddala. Ng'amaliriza okukola ekyo kyakoze. Abadde ng'amaze okuyisatingibwamu komandi. Naye kennyini ne yeebalula bullet ne yejjawo. Akomitize suicide. Wow. Lodi yasooka n'akwata ku detective Davidson. Naye ng'embeera mbi. Kalina mu kaseera kano basobola ogezaako okuddukira ng'obudde bukyali. Aba paramedics bajja nga bagamba Ryan Kent agenda kubeera muzannyi mu sinema. Kalina kannakyala akajjirako kana akayitibwa Caroline Davidson. Kitaawe akujjuka gwe bakubye ekyasi wali ebbali. Pozi ng'ogasseko ne patana wa kitaawe. Ye yeekubye bullet. Olumaze okuba kitaawe ekyasi ye n'akomitinga suicide. Mukazi watu agenda okuzza amaaso okwekkaanya yalengera Clark Ellis. Ono abadde amutwalanga kojjaawe. Yamuyita Clark. Lodi yesekudde bullet oluvannyuma. Kino yakirowoozaamu kubanga akimanyi ono waabeera ne kitaawe waabeera kyava atambuza amaaso agenda okwekkaanya. Yalengera kitaawe ebbali. Yayita muzeeyi. Kyava yolekera waali. Wabula kabaka akyalimu akasa. Wabula ekyebuuzibwa n'asobola ogezaako sibatuka okudda engulu. Abantu bonna bakuŋŋaanye bekkaanya. Kino mu kaseera kano Lodi yajja asanikiza musoke muveeyo. Ati taata mukazi wattu ali mukaaba maziga awuza kimu taata munaye togenda. Lodi yajja bali n'asooka asirikirira. Ati taata singa aba Singh Brotherhood bakulaba ng'olina ennakyalo oyo kiba kitegeeza nti obulamu bugenda buteeka mu tabu. Tambula ove wano ng'obudde bukyali. Yangu atugende. N'amukwatira wagezeeko musegula. Yamugjawo. Kalinga bagamba tuli mu Zurich, Switzerland. Singh Brotherhood headquarters gye ziri. The subject is dead, but it appears that... Kino nga bagamba nti subject tafudde. Subject afudde. Wabula omuntu gwe badde baagala ajjewo tafudde. Kati ekitongole kya TVCOM kiri mu Newark, New Jersey. Nakya yakikulembera oli ayitibwa Dr. Bella Lithia.
gwe soko sirike mukazi watukyakaya nako It's going to be an issue. system tenabageza kubeera ngeri perfect. There is a number of factors. They could be problematic. wakyaliwo factors Subject eziweerakoda zetwandiyagadde osooka oprocessinga okakasiza ddala nti subject kwegamba tumukomaninga ki kyetwetaaga akoledda mbutuufu. Tapes. ye nakyakyagezaako complainingako nti wakyaliwo obuzibu tebannaba ku masteringa mubaamu abantu abalina strong feelings. scenario. If one thing goes wrong, senga kintu kimu kigenda mu bukyamu operation can fail. njagala okimanye nti operation eno yonna esobola ogezaako okugwa butaka. Love the sound of that, Bella. ngeri gyokyogeddemu njagadde sawundi yakyo. In New York, you just be sure you're ready with Ben David. No. yamugamba kale genda maaso nogezaako perfectinga byoyagala wabula olina okakasa ekintu kimu kyokka nti kabaka ayitibwa Ben David wanaakwatira okuba okubanga atuuse mu America mu New York nga buli kimu kyonna kiri perfect. In New York, we can count on. njagala osooka ofunye contacts z'abasasiri baffe betusobola okugezaako okugenda nabo mu New York. amugambe ekiperfecting by the time Ben David wanaakwatira okuba okujjayo mu America mu New York nga buli kimu kyonna kiri set. yasooka n'akwata ebbali kakeno waliwo CD gye yajjayo kuliko London trial bw'agijjayo n'asooka ajjamu bino n'akwata ekkubo n'akateeka erudda n'akasebako bulungi kuliko London trial kyava asooka amwenyaamu waliwo ye kyalowoozezaamu katwadda ku East River Docks tukyali mu New York City. Come on. musatu ayomba No, agamba nti alina waatuukidde mu butuufu n'awulira nga nnyogoze there and he was acting weird as hell. And I'm wearing this kiraaka mulengedde ng'akwata ekuba okuluma Davidson you know, nga mu butuufu ne Isaiah alinga mulalu. that's right, maybe nyambadde wano mbadde awo nga nyambadde suuti eno mbadde nsobola okuyimira wakati waabwe. Almost every phantom has been trained since childhood. yamugamba gwe sikunenya obadde disadvantaged lwansonga buli Almost. phantom kubi buli phantom abadde atendekeddwa kuva nga akyali muto for walking. okugjako eyasookera ddala gwe batendeka nga ali kumpi ali myaka gyono eyatandikirawo ddala ensonga eno first Kent Walker. Davidson. If you hadn't, he'd be dead. yamugamba ekisinga byonna As it is, he's Alice Davison still wali sigamba nti mufu What about Rennie? kati ate Rennie muwala we Could be too. agamba ne Rennie essaawa yonna tomanya ayinza ogezaako okufa. You learn from it. kati ki kyengenda ogezaako okukola koona ogenda kuyiga kuva mu nsobi eyo. member. jjukira Oath. walayira The fire would never surrender this to someone who wasn't. ngamba nti omuliro tegwandikuwadde empeta eno singa obadde togigwana gwandibadde gukwokerawo muliro guwajjemu empeta eno ekufuula okubeera phantom namba 22 kiba kitegeeza nti wabadde ogigwana. naye nga bamugambye nakyagezezako munyo namugamba sikunenya ku lwakino kubanga gwoli disadvantaged baphantom abasinga bona badde babatendeka kumpi kuva buto bwabwe naye okujjako gwe n'oli ayitibwa Kent Walker yasooka jjajjaawe yasookera ddala katwadde ebbali ku ddwaliro eriyitibwa Mountain Sinai waliwo omutemu gwe basindise omuntu gyo ne kimulese geza kumaliriza Davidson detective Davidson ng'ogasseko ne kawalake yasooka ne yeesetinga laba tabu n'asooka yiwako ekitangawaaza mukazi watu yuli munda lengera. That's not very nice. naye mbutuufu ekyo kyokola si kirungi kabaka yamwetika kyokya bbulo nekitalantuka komawo gasiya n'asooka kyetika mu bbanga jwire suuti bamugamba esobola ogezaako mwongera buli kintu ekyongeramu tayimuuzi bwe gaba maanyi rodi yayitawo agudde wansi unagera okuzza amaaso okwekaanya laba kabaka gyagudde naye nga bamugamba nti baphantom tebatta bantu bo baliwo okulumya bulumya kyekyoka oli naayiseewo agudde wansi kiru nakyagenda okuzza amaaso okwekaanya esimu ye yavuga mu kaseera kano kwe kujagikwata hello. The dead man down on the street was here. oyo omusajja afudde wansi ku switi baali bamusindise batta gwe ne kitaawo. Who is this? ani ono ayogera ku ssimu? Chris? Chris yegwe
You must listen to me very. oteekeddwa okupuliriza n'obwegendereza. Him off a building. Omusajja omusindise okuva waggulu ku kizimbe n'omutta n'ogamba nti ebadde accident. Father. How do you know? Badde bamusindise kutta kitaawo konoomanya otya. Actually not thinking clearly right now. Well, I'm not Kimanyi kati wano tolowooza bulungi. someone off a building. Nga lwaki mba sirowooza bulungi ng'osindise omuntu okuva waggulu ku kizimbe. Wuliriza, Chris Moore yasindise. Yamugamba Chris Moore yasindise. Lying. Nkakasa ntya mbu tolimba. No idea what this means, but he told me to say that only dolphins lie. Yamugamba sima kino kye kitegeeza. Wabula yangambye nkugamba ekigambo nti dolphins zokka ze zirimba. Now, how are his parents, Frank and Pam? Are they okay? Kati bazadde be bali batya. Edward ng'ogasseko ne Pam. Bazadde ba Chris. Anti abo bafu. Nedda bannange. People who are after your father. Chris is now under my protection. Abaabasebe bantu be bamwadde bazze okutta kitaawo. To get him to his. Chris ali wansi w'obukuumi bwange. Fine, we can't move him. He's still in the respirator. Tulina okuteeka kitaawo mu kafo akali safe. Kono sirina ngeri gyesobola mujjawo. JF. Asiza ku byuma. Been outfitted with all the necessary medical equipment. Waliwo ennyonyi egenda okwata ekkubo okujja. Egenda kupakinga oba egenda kulaninga ebbali ku JFK. I just told you. Bajja sobolegezaako omutwala mu facility ewali buli kimu kyonna ekyetaagisa. Murder suicide. Katonda watu. Mu kaseera kano mukazi oyo teyalina kyakusalawo kubanga akomekeredde amugamba nti gwe teebereza mu byegambye byonna kiriwo ekituufu era kiriwo ekyobulalu ng'ovudde ku kya patana wa taatawo okubanga yamusekudde ekyasinama naye yennyini ne yetta. Mu kaseera kano baamwetika kyopa yali egguse naye nga mugambye tugenda mutwala mu facility ajja kufuna medical care yonna eyeetaagisa. You'll be safe and your father will get first-rate care. Gwe totya ogenda kubeera safe era kitaawo agenda kuba afuna first medical care. Don't worry, he's fine. Chris ali atya kono gwe totya Chris ali fine. Owulidde kirigiri kuza amaaso okwekkaanya kyava alengera yayitawo yajja kabaka yono wabula tosobola gezaako omwekkaanya okusira nti yepatise essuuti n'akakookolooko. Who are you? Yamubuuza gwani genda omwekkaanya. Call me the Phantom. Yamugamba nti ze bampita Phantom. N'akwata ebbali kyava asooka amusimba kajjeedi. We gotta go. Tulina okwata ekkubo ogenda essaawa yonna. Wearing them insured, you'll be under my personal protection. Gwe totya gwe ne kitaawo mugenda kubeera wansi w'obukuumi bwange. You for a favor in return someday. Era ng'agamba nti kegamba bali mu favor gyali musaba amuddize lunaku lumu tamanya. Kegenda abawadde empeta wabula oli profesa ayitibwa Bubble yamugamba nti ezo empeta ziweebwa Phantom yazigaba eri abantu babayagala ogezaako okuuma. Sina ki babayagala okuuma babayagala bamukume ku saidi ye. Nakyabwatu n'akwate kubonakirira kyopa. Kyopa yasimbula paka mbwengula. Bwe batu ne bamwetika bamutwale mu facility gye banaasobola omujjanjabira. Very impressive. Mutuufu kyokoze ekyo kiri impressive. It's all in the journals. Thought it might be kind of cheesy, but you know, once you do it live, it's kind of cool. Kale She's pretty ate omukazi mubalagavu. Yeah. and scared. Chris should give her a call as soon as. Ate mutuufu katidde kyandibadde ekirungi Chris Moore n'akakubira ku ssimu. Bw'osazeewo maama He's throwing the guy off the roof. Very subtle. ekintu kye wakoze okanyuga gayo okuva waggulu ku roof. To just kill people. Nagamba Phantom tebatawusi bantu. Might as well have been a suicide. Yabadde accident. Did you talk to requisitions? Wamaze okwogera ku bya requisitions. 100,000's been wired into Baakutedde emitwalo 10 ku akawunti yo. cover expenses. Zijja sobola okugezaako covering expenses zo oba ensaasanyayo yonna. Besides Babor freaking over the suit and Kati ki ekiriyo? bitching about how you're not returning his call. Bubble Well, tech. ye waali ali mukaayana nti watutte essuuti. Wait. Katede Van Mark Okay, you yagamba nti akwetaaga oddeyo mu facility. Ati abo tebankanya bonna balinga bakozi bange
nze bosi waabwe. Figure out how the Singhs managed to co-opt Davidson's partner. Unagamba kyenewunya kiri ekintu kimu kyokka era ekintu alogezaako ketta To shoot him? oba okunoonyereza engeri ba Singh brother Really? gye baleetedde patana wa I think it is. Davidson omugewusa okubanga akola ekintu ekyobugwagwa okusekula patana we ekyasi Far-fetched. nga tebadde maze emyaka n'emyaka nga bakola bombiriri. In a helmet. So what's far-fetched? Bateekwa kuba balina engeri gye bamukotolinzemu mu bwongo. Something I owe someone. If I need you to deliver it, I'll call you. Yambuuza bino bikikono ebyo ebintu waliwo amanja. I'm worried. Bwe naaba neetaaga ogezeko bitwalayo nja kukubira essimu. We can't afford another one, not on this. Agamba nti yeeraliikiridde I can trust. teyandiyagadde badde mugezaako kubanga bafuna nsobi naddala ku luutu eno gy'aliko nga ye. Njagala nfuna omuntu gwesobola okwesiga ngenda kusabuddeyo. On your investment, Kalitwadde eri road. the return of the Phantom. Banayi twafunye amawulire nti Phantom yakomyewo. Institution has faced in 483 years. Buno bwe buzibu institution bwebadde facinga mu myaka 438. Why have you sunk oba myaka 483. Flicker thing, a technology which is by the kati gwe sebo wakutte milioni zaffe nga 5 by virtual n'oziteeka mu bino bifrika on the planet while refusing to spend n'olemererwa to address alisi ssente ogezaako ziteeka mu kuadressinga ekizibu kye kyasiza okubeera nakyo ekya Phantom. Don't know, Steph. Naye mbutuufu Stefani simanyi ki kyakugamba. I bet you're going to tell us. N'ekyabika ogenda gezaako tubuulira. all cufflinks and cat teeth. Gw'oliwo okweraga bwerazi. Educated but dumb as mud. Tetuganye kale wasoma naye ate oli mu ssiru. You want emotion Nze bannayi that we terminate Ratib Singh. njagala gezaako passinga emotion one. Gross income. Ngamba tugezeko terminatinga Ratib Singh. Tumujje ku bukulembeze bw'ekibiina. Yamujjako bujjansingo. Golly gee, these things are Mbutuufu kino kinaka kisala mbadde simanyi kweri. Neketeeza n'otuviiri. Ninga rodi akagambye nti mbutuufu yonenye sente zaffe ziteeka mu kitwe ky'ekisiru. Nga tulina ekizibu ekibadde kitukijjanya. Okumala ebbanga lya myaka 483. You always second. 483 years. No? Doug. Waliwo ayagala ogezaako okuteekawo naye. I know. Waliwo asekendinga motion road gy'abadde ayisizza. Very well then. Ku boodi teri asekendinga motion. Motion failed to carry due to no second. Motion tetugenda gezaako gyekwatako oba eremeddwa okukwatibwako lwansonga teri agisekendinga bwe biteeke mu minutes zaffe. Moving on. Katugenda ku moving on. An update on this Ellis affair. Pete, njagala osooke mpe update ku Clark Ellis. RJ. Okay. Dr. Lithia has confirmed that any physiological changes in Detective Ellis's brain structure Ngagamba nti Dr. Bella Erithia are too subtle to agambye nti ku nkyukakyukka yonna eri mu bwongo bwa Lodi Clark Ellis have been tasked with ba examiners aba buli kati wali ajja sobola gezaako kitegeera our waste era tusindise ba professionals been deployed to Ellis's abagenda okwata ekuba okutuuka mu nnyumba ya Clark Ellis balongoose buli trace yonna eraga nti twabaddeko mu nnyumba ye. Okay. Nice work. Awo si wabi Pete w'okoledde. In the meantime, mu kaseera kano at TIFCOM has been beefed up and put on priority. njagala musooke mugezeeko okubira aba TIFCOM. Calling my little friend in bathtub to, tubagambe nti if anything. priority yaffe namba emu kulooza ku Ben David. ngenda kubira seeya wange ali mbapthapu mubuuze Phantom atuuseewa. Mwe temutya kiro ekizibu kya Phantom kigenda kugwawo. But a ghost who walks? Ogwo omuzimu ogutambula? No, I won't be drinking that particular brand of Kool-Aid. Once we've resolved this Ben David issue, bwe tunaaba tumaliriza ensonga ya Ben David nkakasa buli kimu kyonna kijja kubeera settled. Kati n'otwadde ebbali motoka yajja esembera kayino kana akasajja ka Ratib Singh kandibanga kayina omukesi mba bapthap nga tebo kyabika tebakimanyi. On Davidson, he believes that the Brotherhood is deploying some sort of mind control. Kano yakwate kuba jagezeeko okunnyonnyola ono Promising leads. nti yakutte kuba ogenda kunoonyereza ku ekyo ekyatuusewo eri Clark. He didn't want to. Akkiriza nti aba Singh Brotherhood balina ekintu kye bayiya He is. ekikontrolinga obwongo. But he's not ready Oyo muvubuka tali mwetegefu. of carrying out missions on his own. Tanaba tuusa kugenda maaso nakola missions ku lulwe yekka. Lost him once, I will not lose him again.
nze namuluzingako ogwasooka sigenda kuda muluzinga gwakubiri. But until it's proven otherwise, okunya nga kimaze okukakasibwa mu ngeri endala, first, njagala okimanye nti oliyo mukama wange yasooka okumpa oda gwe nga tonnaba. Okisekera. What about the girl? Ate akawala. She's in shock. Ko kali mu shock. Figuring out where she is. Wabula kagesa kwagala kutegeera wajje kali. The Phantoms always choose very perceptive and intuitive. Phantom naawe mumanyi. Abaako engeri gy'alondamu ebintu bye. Kati. She's obviously suspicious of something. Kayinako kye kasuubira. Explain Chris Moore's connection with us. Waba tekasobola geza kunnyonnyola connection gye tulina ku Chris Moore. Okay. Kwate kuba ogende. Sebo vana maka abadde alidde obuwuka. Nakyanamugamba siganyi gwe kulya buwuka. Ninjagala okimanye nti oliyo bosi wange asooka gwe n'olyoka oddako. Any medical assistance your father may need. Webale kwata kuba okujja mu fasite yaffe. Tugenda bawo obujjanjabi ng'ogasseko n'ekitabo obujjanjabi bwonna bwe yeetaaga. I would love to know who. Nze nandyagadde okumanya bantu mwe baani. Not eventually. When the time is appropriate. Tujja kubuli akaseera nga katuufu banga keetaagisa. Doing all this. Lwaki mugenda maaso n'okukola bino? Because this is what we do. Lwansonga munayo bino bye tukola ffe. Tuliwo okuyamba bali innocent. Is Chris coming here? Chris agenda kwate kuba okujja wano. Why don't you come with me? Lwaki tosooka n'ojja nange? Rest. Nenkubulira ebisigadde. Bwe katandika obuuza ku bya Krisimo abaakeetika bwetisi. Mu kaseera kano essimu yavuga. Mukazi watu kwe kujja agikwate. Hello? Rennie Davidson. Chris banayi. Chris, where are you? Oli luddawa. What are you doing? Agamba nti ali mu Queens kuno okolayo ki? Did you guys get in okay? Mwasobodde otuuka mu fasiste bulungi nnyo. You know, my dad told me what happened. Kitange yambulidde ku kye kyabadde kituusewo nti wagezezaako omulabula. Ali okay? Sleeping now. Yazuukuse kati yeebase. Kirungi. Obuzibu obuliwo? They said there's a chance that he might not walk. Bagambye nti waliwo okubanga ayinza obutaddamu kutambula bulungi. Dealing with it pretty well. Better than I am. Katonda wange. He's gonna be one of those crazy wheelchair guys. Ky'olina ogezaako okumanya nti kati yatambulira mu kagaali k'abalema. Rennie. Anybody's gonna get him back on his feet. Omuntu yenna bw'aba wakumuzza ku bigere kutandika kutambula. We nabatadde si wabi. This place, it's amazing. Kana akafo mutuufu ko keewuunyisa. Diagnostic technology. Balina diagnostic technology, state of the art. It's just the thing is, I don't. What? Ensonga eri nti mmanyiko n'omanyi ki? I mean, Dr. Babor just flew in. Dr. Babol From Sweden and. yatumiza neurologist okuva mu Sweden. Simanyina kumanya nti oba kitanga n'asobola okwafuddinga essente zino. It's taken care of. Gwe totya ku kya ssente, buli kimu kyonna kyamaze okusasulwa. Father well. Sabira kitaawo kutereera. How did you get hooked up with you? Naye wajja otya okukwatagana n'abantu nga bano? It's complicated. Munayo ebizibu. It's a family thing. Bintu bya kika. You owe me some serious. Njagala nkubulira ekintu kimu nti mbutuufu. Omanja embozi ya kika kya waggulu nnyo. Kati aba ali wano. Waliwo abaakwata kuba okusembera. Will you thank the Phantom for me again? Osobola okuneebaliza Phantom ng'omulabyeko nateera. Anti totya nja mwebaza. Waliwo bakabaka abaze. Ne bakwate kuba kye bava balinnyalinnya amadaala. Ne bayita paka munda. Roodi abadde pembeeni. Bwe bayingira. N'asalinkiriza. Kagayino bali mu maka ga Clark Ellis. Roodi agenda okwekkaanya. That's service. Nga bambadde Kevlar vests. Adelaide guys are working much longer hours. Naye mmwe. Guys. Mwe ba satellite guys be nalinda bya bakola essaawa empanvu. Kujja bamusekula ebyasi n'asooka atandika. Jwira aba Sing Brotherhood basindiseeyo bano. Balongose buli kimu kyonna. Waleme kubeerawo connection. Masekati ga Clark mugaseeko nabo. Mukweka traces bakwata kisooka. Barodi ebyasi. Ninga kyebeetera bambadde vests.
zikazi baba nebyasi katonda watu nayitawo gwe Now, kati be ready to talk. oli mwetegefu okwogera nga bagamba New York, New Jersey TVCom headquarters. Subjects are in position with unobstructed views of the screen. Bano batandika okugezaako genda maaso n'okunyumya aba subjects. Initiate this. Kakanyino babagambye bagezeeko okwasaganya. Mark. Kubanga Bin David agenda kujja essaawa yonna. Define. Genda kujja mu America. Subscribe K9 2134. Batandika okugezaako okunyonnyola. Kakanyino abantu bano. Cooper. Anna V. Bayina bu satellite dish. Subscriber number K9 21342. Mpozi ng'ogasseko ne bu unit bu device. Johansson's Ven. Bwe bakusindikira bw'obeera subscriber. 42. Wabula bwe bo bwennyini bwe bakozesa okusobola okugezaako kuinitiatinga n'okusindika sigino yaabwe ya frinka. Bw'obeera ng'oli subscriber waabwe nga baagala kukozesa mu ngeri emu oba endala y'engeri gye bakikolamu. 010. Batandika okugezaako okuactivatinga abantu bangi ab'enjawulo. Nina Alexandra. Katonda watu. Kiina engeri gye kikolamu ssebo. Kikwatira ddala obwongo n'otandika okuziŋŋama. Bo ne bakuinitiatinga mu command eyaabwe. Byonna bikulemberamu nakyala ayitibwa Dr. Bella Lithia. Amplify the signal into a complex Katono yakwate kubona gyagezi akannyonnyole ba boss. pulses that lock the subject in. Abagamba nti okusiiza akantu kano engeri gye kakola. Why doesn't it affect Kafulumya electronic magnetic pulse. Looking at it. Ezikwata obwongo. Harmless, but the actual. Ezikyusa kwegamba kye twantutta obwongo bw'omuntu. I mean, the microwave harmonics it utilizes actually Era ng'agamba nti microwaves ezifuluma okuva mu kantu kano. The result is irreversible physiological alterations to the limbic system that could Result eba evudde singa baba bakutte obwongo eba tesobola kudda mabega. Brainwash someone? Oh, yeah. Kati kiba kitegeeza nti babanga abakozezza obwongo. System would be an outstanding way to assert control. Era nga bagamba nti engeri gye bakikolamu bano bagiyise limbic system nti engeri gye basobola okugezaako kontrolingamu obwongo bw'omuntu. Kati bakikola batya bategera batya subject gwe beetaaga. Nasooka mulaga ka unit ke baweereza ku satellite eziteeza channel ya TV. Mubeeramu ka kamera aba TVCom ke bakwegamba ka device ke bakuweereza aba TVCom mubeeramu ka kamera. Kati basobola okugezaako ku londa subject kigo bagenda okukozesa. Ron, anything on TVCom? Wasobodde okubaako kyojjamba siru bwe wakuta ababiri. Primary service satellite broadcasting. They've carved out a niche serving just over 40,000 subscribers from. Ono agamba nti okusinziira tubadde bakwasaganya ebintu by'okuweereza satellite ezitereeza channel ku TV. Bella Lithia. Bayina ba subscribers emitwalo 4. Era nga bagamba nti omuntu akulembera operation eno era omuntu ali mu company eno oba mu institution eno ayitibwa Dr. Bella Lithia. Tower. They also have a broadcasting facility in Newark, New Jersey. Ne basooka bamunnyonnyola facilities ze bayina. Must be the most secure. Waliwo endala gye bayina eyitibwa My IT boys. Newark eri mu New Jersey. Naye nga bagamba nti erabika yekyasiza okubeerako security. back here and finish? Gwe kwate kuba osooka okomyewo n'akatafaali omalirize training. Nedda sebo sidda. So what is plan? Kati gwe plan B gy'oyina. I break into TVCom headquarters. Nze ngamba tukwate kuba tusooke tubreakinge tuyingire mu TVCom headquarters. No, you will not. This has to stay Between the 5 of us, you cannot. Kino kiina sigala wakati waffe bataano. You are not ready for field op. Gwe toli mwetegefu genda ku field operations. Things have gone to way too much trouble to get this deal online. for this to just be something to get a couple of cops killed. Yabagamba nti basing brotherhood bateekwa kubanga bayise wala okakasa ati ekintu kino bakikolako era bwe banga balina kye badde bakola ekyamakulu kiba kisegeeza nti mu TVCom mainframe system tusobola ofuna data gwe twetaaga. Bwe mba nyina kye neetaaga kyonna nja bakubira. Yajja asooka asika ne badewe. Hey Jordy. Waye gwe Jordy story ki? Abagambye nti agenda kwata kuba agezeeko okuyingira mu TVCom. Yeetaaga sooka kuyingirira ddala mu main frame system yaabwe. Alisi afune data agezeeko okumanya ngeri gye bakolamu ekintu kino. Ninga bagambye nti basubscribers
oba abantu abatambulira ku system ya TVcom era abalina unit bu device bali emitwalo 4. Come on, dude. Elano. This is me you're talking to. No, I know. Ani ko bado yogera naye kono kimanyi. That's why you can't tell anybody you've even seen me here. Gwe toyina muntu yina gwina gamacho ndabyeko. Holiday. You ever deliver to an outfit called TivCom, Delacorp Tower? Oyina ebitu bye wali otuteko ku kizimbe ekiyitibwa Delacorp Towers mu institution eyitibwa TVcom abali ku 42 kuno nagendayo mirundi ebiri sigumu. So what, you just came to see me? Security yayo ereta kuona eri tight. Oh man. Kati kyongamba ekibadde kikolese kumbuza kuba TVcom. Kono nida si ekibadde kindese. Came to see you. Bade nze nakulaba seya wange banga gwangu. And my past life was real. So what's the deal, man? What's going on? Irange kyadde kimututegweza kweganya bulamu bwo bwema begoba bwa ddala. Kituufu buli kimu kyonna kya ddala. Tell me, are you? Kikiiso kombulire kono like togenda kuŋŋamba. Yasalawo amwesonyiwe. Ninga muwulide mu security eri tight. Good as new. Delacorp Towers. Yeah, we started working. Ku floor yana mu 2. Aba TVcom we balina institution yaabwe. Ninga zebikanga zi headquarters. Muni wa New Jersey. Yasibula seyawe namugamba man. Good seeing you. Kibadde kirungi okulabako ne wankubadde. Take care. Gezaako okwerabira osegera seya. Nti butereevu. Tuwadda Washington DC mu Pentagon. Mukasi kane bali waliwo nakyala abagenda maaso n'okuwandiika obwongo ne butandika okukyusa chano bwe bukyusa chano n'asookadde ebbali waliwo memo gye yatandika ogezaako okuwandiika naye ng'agiwandiika agamba nti yayolekera eri president waliwo kyawandikako ekiyitibwa jognant n'awandika ne kabaka ayitibwa Ben David ngugasseko n'okukyalwake kwagenda okukola mu Amerika naye nga kwegamba akyuse bukyusi kyano awo tukimanya mumanya nti kiba kitegeeza sisitemu ya Afrika yamukutte dda ali activated bakukyusa obwongo sebo ne bakozesa nga assassin oba si kino bakozesa ekintu kyonna kye beetaaga yakwata ebbali n'amala okutypinga memo bulungi nnyo n'agijjayo. Mr. Secretary, would you mind signing? Mr. Secretary, wandifuddeyo genda maaso n'okusayininga memo eno bambi. Mr. Secretary of Defense n'akwata memo n'alyoka agisayiningako nga teyeebuuziza ku ki kyagenda maaso na kusayininga. Thanks, Anna. N'akiddiisa nakyala ayitibwa Anna Copper. Ye bw'atyo n'akwata ekuba okweyongerayo. Naye ng'asayinize ku memo eyogera ku kiyitibwa Jognant mpozi ng'ogasseko ne Ben David. Lengera. Kegenda omusaala tubambi nga tannabakwata kuba ogenda wala. Yasooka n'ajja erudda. Ayitiddeko wano ebbali ewaabwe. Yafuna n'ekifunguwa obulungi nnyo. Kwe kuyitawo n'asooka atuukira ku luggi. Yaggulawo n'akwate kuba ayingire munda. Yajjukira olunaku lwe yasembayo okwate kuba okuggyeka. Bano bazadde baabamukuza bali bamusuubiramu at least ekyokubeera nga ajja kubeera munnamateeka. Yajja yeekanya buli kimu kyonna. Nagambye tuli ka sinema kayitibwa Phantom. Tuli katundu kakubiri olwaliro. Vijay Junior nga bulijjo. Kopizo sigala zaffe. Majesty Plaza Level 3 Cup number 21. Ugaseko ne bwase ku stage ne mu CD International ku Star Shoppers Arcade. Mpozi ne mu praise videography Masete duka namba 16. Nagambye ne Juba wa Scorpion twagudde branch. Musobola gezaako bujjayo mu Freedom Square.
yajagezaako kwekanja buli kimu kyonna kyava asooka asikayo bino wano we yasika n'abazadde be nga babajjemu amaaso babasazesaze bonna biri ebirongo ebibiri ate teyakaba bukaabi maziga gatandika muyita musajja watu oyo yasondasonda omuka kwegumya bwatu n'alyoka atambulirawo twadde bali mu kibuga. Phantom Command, this is Eagle 1. The package has been delivered. Lodi bamutuusa ku kizimbe ekiyitibwa Delcoa Towers 18th and 18th floor for a few minutes. nga bamugamba tusobodde gezaako ku disarminga security system eya kufuro 17 ng'ogasseko ne 18 wabula kigatwala seconds ntono wandibadde oyangwa ng'obudde bukyali zigenda okugwako ng'ali munda lwani wasigadde agenda kuyiya paka lwanaatuuka ku furo eyanamu 2 aba tvcom we balina institution yaabwe kegenda ekimulese gezaku akisesinga mainframe eyaba tvcom baagala gezaako okulaba abantu abasubscribinga biki ebigenda mu maaso yajja kyava asooka ggulawo katusubire nti kino kijja genda maaso n'okukola babulo sobodo oteeka mu bulungi nnyo ali mu mainframe yaabwe kakino nakyaba yebase bali Dr. Bera. Yes. Lithia. Dr. Lithia, but there seems to be activity. Dr. Lithia kyabika waliwo activity egenda maaso ku Nothing, but I figured you mainframe before I told the others. nekyabika si kyamakulu basoose kubira gwe nga sina bagamba basigadde. I'll take it from here. Kono kirungi kyokoze ebisigadde bindekere gwe. Hello? Hello. Give me corporate security. Njagala osookompe corporate security. Oyo mukazi mumanyi. As a professional witness in a Rwandan. Oyo mukazi naliko professional witness mu musango gwe bali bamuvunaana e Rwanda ayitibwa Framina Kal. High-ranking Rwandan officials. Nga bagamba nti ba high-ranking officials ba Rwanda bali bamupangisa brainwashing akwate kubagezeeko okukola bye bayita ba warriors genocide. abato naye nga aba brainwashinga yakuleetinga abasoja abatuusi abali bagenda ogezaako performinga genocide. Yamubuuza kyayitamu kuno tekyayitamu lwa nsonga operation ye abaana bonna yagezaako bazingamya obwongo n'abatta. Any hits for unexplained violence or suicide? Lodi yasigayo yeekanya yasooka n'akwata lisiti y'abasubscribers abali mu tifcom serial numbers. njagala mugezeeko koppako serial numbers pozi ng'ogasseko na identification code Like exotic stuff, expensive. ez'abo device bwe baweereza mu bantu kyava abuuza Jason nti okusinziira ku material gwe bakozesa mu buntu buno wamulabye ng'ali expensive kondodda mu butuufu ali expensive alinga military grade. They went to a lot of trouble to swap out the one at Ellis. kubanga kyewunisa n'okwewunisa kyabatwalidde akaseera ng'ogasseko n'obuzibu bw'amaanyi okugyayo kwe baali bateekebwa Clark Ellis. Predict who's in danger of exposure. Right. Well, we're on it. kale katukiddukanyeko tulabe laba wandibadde okwata ekkuba okuvayo ng'obudde bukyali olabye otya kono sooka olindeko n'amala osetinga buli kimu kyonna ekyetagisa n'akwata ekkuba avweeyo aba afuluma Lodi n'aleeta eggaali weetaaga nkutwaleko ssebo bwatyo nakka eggaali kagendo bamunyondere bamugamba nti nakyalo oyo gw'olengedde bamuyita Flamina Kal era nga bagamba bobola amugambye nti naliko professional witness mu musango gwe balimu amuvunaana e Rwanda ba high-ranking officials ba Rwanda baali bamupangisa ng'alina okucreatinga basoja abatusi abali bagenda okwetaba mu genocide. Naye nga bagamba nti ekintu kyeyakola kyazingamya obwongo bw'abaana be yali afunye pozi kugasseeko no bata katwade erinda kyalo ono Nina Hollison. Munnamawulire ayitibwa Nina Hollison. Anti munayinza eddeero waliwo amukubidde essimu n'amugamba nti nze eddeero olwogedde erinnya ddeero n'alyoka activatinga
nono seba alabika ali mu system ya Africa. Critical that you expedite Mr. Everby's press credentials. Ngena kusaba osobola okugezaako kubanga otereza credentials z'omwami ono ayitibwa Del. Well, it's just oba Everby. Security at least 5 working days to run a background check. Kiyinza otwa at least ennaku nga 5 okuraninga background check. Unayagala muyisaawo naye nga kirabika talina bisaaniizo. Kuna mugamba nti gwe muyise wadde talina bisaaniizo. Oli mwetegefu. Lodi bamuvuga ne bamuleeta erudda. On our hands? Of course not. Contact the local authorities. Kati kye tugenda okukolako tugenda contactinga local authorities. Tubakwase ki kye tulina kuba blank sing ng'ogasseko n'aba TVcom. Resources or manpower. The resources or manpower? The Phantoms dealt with bigger things. Ekizibu ekiriwo nti tetulina bantu bawerako ddala kulwanisa basajja bano. Corsica 1911. The raid on the Villa Sarducci. Very good. Tandise okumanya ebyafaayo byo. Don't screw with me. Wesaaga otandike kunkyakalanya. Said it yourself. Gwe wakyogedde gwe mwennyini. Bathap's become a joke. N'ogamba nti okuva kitanga lwe yafa Bathap ebadde efuuse kyakusaaga. We were the ones who kept the Brotherhood in check. Ffe tubadde tugezaako okulwanisa abasajja bano mu Brotherhood. Know for a fact that the minute we turn this over, they'll be tipped off if they haven't been already. Senga tugezaako okuva ku nsonga eno nitukikwasa authorities abalala. Obusajja bujja kulabuka. Not when I'm ready, not when it's safe. I will not break that oath. Nze sigenda kumenyawo oath eyo. The only question is, ngenda kwate kubongezeeko okulumba. Ekibuuzo kiri nti oli mwetegefu okolagana nange. Nakwate kubonadde bali mu gaali. Analysis on the TIFCOM subscribe. Tumaze okugezaako okukola analysis ku listi y'aba TIFCOM subscribers gy'otuweereza. More violent crimes within the last. Naye nga bagamba nti abantu 45 babadde bakoze violent crimes mu bbanga eriyise emabega. Especially considering that only one had a documented history of mental illness and that none. Mu bantu bonna tekuli abadde amenya mateeka. Okujjako omu yekka bagamba nti abadde alinamu ekizibu ky'akati w'ewungu. In chronological order. Tugezezaako bibala nga tubiteeka mu ntegeka. Yeah. At first almost mu kusooka bano abantu 45 be tugambye yalinga mada yaddako nebeera suicide then nebeera mass murder. That woman in Bridgeport. Kati ngono omukazi gwe bagambye yali mu Bridgeport ayitibwa Anna Garden eyataba ne ku PTA oli yatabula keeki ng'agitaddemu obutwa. For the Georgetown shooting, the crane operator who dropped a load. Ne basooka bamunnyonnyola abantu abagenze maaso n'okutta. Naye nga bamugambye nti mu kusooka bwali nga butemu ne kiddako ne kibeera suicide then nefuuka mass murderer. After the incident. Ekyewuunyisa abantu bano bamala okukola ekintu then ne bamala ne betta. Cognitive functions. Exactly what we'd expect to see from exposure to the. Kiba kitegeeza nti aba takyalina ngeri kyasobola gezaako functioninga mu bwongo ekiraga nti ye result ya technology gwe balina bano abasajja aba TVcom. Enhanced boxes are not in every subscriber's home. Ate ekintu ky'obadde oyogedde kituufu. Haven't yet collated the same. Buno bubox bu enhanced box. In any case, tebuli mu buli subscriber mu maka ga buli subscriber. Balina amaka ge balondamu ge bagenda babuteekamu bwe bakozesa ofuna subject waabwe. Transmission. Si nti buli subscriber alina akabox ako. Probability, yes. Then we take it out. Kati kiba kitegeeza tugenda tubasaanyewo aba TVcom. Everything you have on that location stat. Njagala mumpe buli kimu kyonna kye mulina ku location y'aba TVcom. Whatever you can put together in the next few hours. Mukuŋŋaanye kyonna kye munaba musobodde mu ssaawa eziddako awo. Welcome aboard. Weebale kujja mbadde ndowooza onvuddemu. Kati basazeewo balume bagende basanyewo TVcom. Naye nga kiraze musewo ba subscriber si bonna nti baba balina ka device ako ka unity kegamba mulimu be bakawa okusira nti kali expensive. Mulimu abantu be balondamu ne bagamba nti ontukamwe tomanya gye bujja ama strings ogezaako mukozesa. Naye ngera bamunywa ne bamugamba nti mu ba subscribers 40 mubaddemu abantu 45 ndowooza be baali bagezesezaako mu kusooka baali battanga ne kiddako nga batta ate ne bamala ne betta ne kituuka ekisa nga batta abantu bangi nabo ne bamala ne betta. Ono balina kye bamusima mukazi wattu kwe kujja asooka agezeeko okwekkaanya. Mwalimu akanankani kano yakatunya nnyo n'obwegendereza. Mwalimu n'engeri y'ebbankaluwa. Dear Rennie.
Anti omukwano Reni. Promise to explain everything, and if you're reading this, nasuubisa nti ngenda gezaako kunyonnyola buli kimu kyonna. I have enclosed a key along with the era bw'oba ogenda maaso n'okusoma ebbaluwa eno kiba kitegeeza nti nyinza okudda oba si kinyinza obutadda. to leave you the way I did. era nga mugamba nti nkulekedde ekisumuzo ekisobola okugezaako okuggulirawo. Oh, this is crazy. okulaga wa buli kimu kyonna ekyaffe gye kyali kibwa. I think I've loved you since the minute I saw you. manyi kino ngenda kigamba kiwulikke ng'ekyobulamu naye nga kirabika nakwagala okuviira ddala ku ddakiika lwe nasooka okulaba. And I can hardly blame you if you don't. era bw'oba tonjagala gwe sobola gezaako okudenya. Never make this right. But I can at least help you understand that leaving you was the only way I could protect you. era nga mugamba nti amazima gani nti kino kiyinza okumperera ekizibu ogezaako kitereeza. There's a journal. Its content. wabula olina okuzikiriza nti okuleka emabega kye kintu kyokka ekirungi kye nali nsobola okugezaako okukola. waliwo akatabo akalimu buli kimu kyonna ekinyonnyola ebikwatagana ku nze kalesaawo ku mmeeza. era kansobe nti osobola okisiikana mu mutima gwo n'onsonyiwa. njagala okimanye nti kuyagala. nze Chris Muwa w'obbanga lyonna. yatuuka kajjano twadde woono. Yes. They're going to hit TivCom. okimanyi nti bano bagenda kukwata kuba okulumba TVCom. ono bamukubidde essimu jugera yagamba nti alina mega mbapthap. bw'amala obitegera kyava asooka jja erudda n'omukazi gwakola naye. Jacob, you're gonna love this. jamo kino ogenda kyaga kyengenda okugamba. Oh, let me guess. Kantebe keti wolukayo agenda okulumba TVCom. kati waliwo bye bamuweereza anti byendekereze ejja asobola obikwasaganya. Yes, of course you can. That's why I'm calling. kyava akwata kadisiki ono n'akayisaamu n'akateekamu ebbali asooka akapuleyinga alabe biki bye baleetedde mukama we. kati bwakapuleyinga kiki ekyo ky'otaddeko gwe. nagenda okuzza amaaso kyava asooka akajjako kumbe unagera okuzza amaaso nga disiki bagimuweereza kuva mu TVCom. juira nakyala Dr. Bera Lithia waliwo CD gye yakyusiza wabula gye yakyusiza n'ateekamu eno gye yaweereza mukama we yagikozesa Rwanda. era kwabaddeko Rwandan trials. ze trials ezatta abaana nga zimaze obba ziŋŋamya obwongo. kati kyabadde akoze kutta road wabula ekwatiddemu nakyala. Destroy everything. ono yamugamba nti nga tonnabakwata kuba ogenda kusisikana Wolka. njagala ogenda otte buli staff yenna abadde akola mu TVCom. Have fun. njagala otire ddala ne Dr. Bera Lithia kubanga abadde ayagala muttira mu koloba. abadde si bamusindikidde CD okwali Rwandan trials. kwegamba trials yakola e Rwanda ezatta abantu ekuyanja. bano batuuka butuusi ku kizimbe wabula ekibalise kumaliriza buli kimu kyonna ekya TVCom. bakizudde nti aba TVCom bakyamu. Dr. Ron said this place was heavily guarded. Doctor yagambye kino ekifo kigenda kubeera kiri heavily guarded. yo ye mmotoka yoli omutumbavu omulongo muddugavu. Like someone else has a problem with TivCom. kyandibanga waliwo omuntu omulala abadde alina obuzibu n'aba TVCom. basikana buli kimu kyonna kimaze okukyankalana. wekwate kubo ne basala ne bayingira munda bajja. kali katandikira okuba ebyasi. Rodi ayingira alinga Robocop. kusekula ekyasi boy. Come on, old man. jangu gwe namukadde obadde kiyingira. kino gye kiri ekirongo.
kadde bamusekula n'asooka agwa ebbali. Gisuule kono tosekula baaba. Kiri kyakuba munnaakyo. Ne basooka baatika. Boyi kibi. Ng'omuzimu ogutambula gasiya. Kino kya muganda wange. Genda okuba ng'eweddemu. Oswadde. Kati boyi tugenda kwatika. Bonne céramique composite. Tu comprends ça? In English. Yogera Luzungu baba simanyi Lufalansa. Totya nja kuyigiriza. Tabia, hein? Weefudde kyaffe. Where were you? Sandi kikozese nga mbadde gwe. Nywera. Kimokya. Wewe. Boyitagwa. Kikuba. Kisa upake ebbali. Gwe. Wabula tekiwulira. Yakikuba. Nekiyoka kikakana. Wabula babasikanye TV komyo n'abagisaanyizaawo. Gena okuza amaaso okufuula muzeeyi. Gwe ssebo. Situka naawe na mukadde obadde ki? Jantugende gwe Van Mark. Too bad. I liked this coat. Kibinye kooti eno mbadde njagako ge mazima. Yes. Kyasiyabika kyalalidde. We're alive. Kale. Wabula kye bakoze abakozi. Joel Rodi atoye oda n'agamba tinina kyamugirewo ddala. Kubanga si bonna kyakabadde kaagala mugirawo mu koloba. Kamusindikidde sidi gye kakozesa mu Rwanda. Biseera ebyo nga kakyagesa puroguramu eno beesobola okugezaako okukola. Naye nga kibadde kyagala okugezaako okumugisaawo Lwatibu. Lwasonga Lwatibu alina waatuse nga ali so demanding. Ng'ate mukazi wattu tanabagezaako perfectinga tekinologi we. Mukazi wattu ayandayanda abagamba munyambe. I'll call an ambulance. Kange nengezeeko okuyita ambulance bakutwale. Lwatibu Singi. Yankoseza bannange. Bastard. Omusiru oyo Gasiya. What his plans are. Plani ze ziri ki? War. Ayagala tandikawo ntalo. Forever war. Entalo ezigenda okubeerawo bbanga lyonna. Africa. Better 3. Ayagala kozesa Africa Better 3. Then what is his objective? Kati objective ze ziri ki? Tonight. Ekyo kyolwaliro. 7:38. Ku ssaawa 5:38. Jail. Jail. Photographer. Magic bullet. Magic bullet. Bullet. Ebigambo bya Uganda tebasobola bigatagata. Come on. Abagambye nti olwaliro ku ssaawa 5:38 n'ababulya ku jail. Generator. It'll wipe every computer in this place. Kano bakayita ka electronic generator. We still have business. Kagenda kwokya buli kimu kyonna ekya computer kiri mu kifo kino. TIFCOM won't be transmitting anytime soon. Kyolina okumanya nti TIFCOM egenda kuba transmitting essaawa yonna. Tulina ogisalirako wano. Bwe batyo ne bafuluma. Naye nga abagambye jail Better 3. Simanyi photographer. Kibadde kibalese kusaanyawo TIFCOM. Yemaze okusaanyizibwawo. Twadde eri Singi. Lwatibu Singi.
They took out our guys at TIFCOM. okimanyi nti bakyali baffe be twasindise mu tifiko mubona babase. Talk to them. You remember what we talked about? ojjukira ki kye twayogeddeko? Yes, the backup plan. Backup plan kono butereevu. Now. Kikole kati. I'm gonna need some time. Nja kwetaagamu akadde. Wait or you die. Kikole oba si kinaawe ogenda kufa. Wamasebo mwetinga ekwetaaga. Ayogera n'oli omusaawe muliwo enkwali mu bathap. Game. We hope to get more information as it becomes available. And be sure to stay tuned for our live yakwate kuba n'asooka ajja pembeni. lead arrives at for what could be a historic keynote address. Historic indeed. Let's face it, boys, every nice juicy conspiracy, right? Njagala mukimanye. Thanks to Flickr Tech, we tulina kwebaza Flickr Tech gye baleese. Conspiracies. Tusobola ogezaako fulumya enkwe nga teziri mbungi. Witness in less than an hour will be just the beginning of what abantu bagenda gezaako okujulira obutasukka ssaawa nti ekintu kye tugenda okukola egenda kubeera nkyukakyuka mu nsi empya okuva eri basing brotherhood. of Defense William Manchester. Kalinga abagamba nti Secretary of Defense agenda kusindika memo. Juggernaut. Ono Secretary of Defense ayitibwa William Manchester. Documents will then be leaked to the agenda gisindikira president ng'ekwatagana ku kiyitibwa Juggernaut. NSA. Then kaseera ke kamu tugiweereze bannamawulire. In the Middle East through the nga kiraga nti aba National Security Agency ebaginanga program eri Middle East egezaako okulaga political assassination oba okusanyizawo ddala ebyobufuzi Middle East. Why not? Terrorism. Sure. Awo tugenda kuba tukuzizza terrorism. War. Entalo zitandika ofubutuka mu buli nsonda. Who cares? Ye banaye ani afaayo singa bo bagenda maaso n'okuttiŋŋana. Bo gye bakoma okuttiŋŋana ffe kiba kitukolera nga ffe. Asyaga mumpe bugalo banaye. Ekyobugalo sinaba kwetaaga. Njaga tusooke twekkaanye fireworks. Today, a shocking Gina agambye surfaced behind an attempted murder and Secretary of Defense agenda kusayininga meme eyitibwa Juggernaut. detective agiweereze president. Chip Rickard Wabula ng'egezaako okulaga nti Ben David bamwe excluding mu kikwatagane assistance ey'okumuwa Middle East tebalina kusupportinga kintu kyagenda kuleeta mu America ekyogatta abaisiraeli ng'ogasseko n'abapalestine. Then bwe bamala ogezaako gisindika eri president then bagirikinge mbadamawulire kati kigezeeko okulaga abantu nti Juggernaut ebadde program ekosebwa aba national security mu Middle East ng'egezaako okusanyawo ebyobufuzi kwegamba ng'ekola kye bayita political assassination. Then ekyo kigenda tutandikawo entalo terrorism egenda kulinnya waggulu n'ebisigadde byonna kwegamba abantu babeere mu kulwanagana saa bina. Forget it. Once Chris figures this all out, we're gonna be fine. Musaatu abaali bali ku TV nga bagenda maaso n'okunywa bagamba musebo yabadde muli wanguzi Go out. era nga badde atunda enjaga gye bajja kukuba ate ng'agizaayo. Muto yamugamba tolina kweraliikirira. Chris wanakwata ekuba okujja mu kimu kyonna kigenda kubeera ttere. So you're just gonna quit? Gwe saagala kuwulira ng'ofuguma kubanga singa ofuguma ogenda kufuna obuzibu. Kakaino ka Jason bulijjo ke kali kambega kaba Sing Brotherhood era ke kabadde kambega ka Ratibu eno Mbathap. Tonight, we've got 21 minutes. Tulina eddakiika 21. Mukazi atugambye ekiro ky'olwayo ssaawa 5:38 n'ayogera ku mukubi w'ebifaananyi ki ekigenda okubeerawo ekiro ky'olwaliro. Jairo yayogedde ku Jairo mukubi w'ebifaananyi n'ayogera ku Magic Bullet. Magic Bullet, JFK, Dallas. JFK, Dallas. At 11:38 tonight, they assassinate. With the magic. Kiba kisegeeza nti waliwo gwe bagenda okutta ne Magic Bullet olwaliyo ku ssaawa 38. Photographer must be the first shooter. Somebody in the press corps who can get close. Just have to figure out who's the target. Tulina kumanya ani target gwe bagenda okutta mu kusooka. Tibannaba kumanya ani agenda okuttibwa. Kyo kyode ekiyitibwa Kidal FB. Jail. Kikino kisembera. I don't know. It's got to be something big though. All this trouble. Jalil. Abadde ategeeza Jeriro Ben David. Excuse me, sir. Sonyiwaamu ssebo. Would you mind picking up your bag and following me? Wandifuddeyo n'okwata ensawo yo n'ongoberera.
scheduled to give a you know Jilabe David bagamba nti agenda gezaako kuwa speech 38 ninga bagamba nti agenda giwa at least kusanga mukaaga to midnight. Security is going to be drum tight inside the building. Security egenda kubeera tight mu kizimbe. Brace yourself. Usoko nywere. Kaseera akavuga eggaali. Bashegede kirabika bagenda kuta Jilabe David. Ninga kiraga nti kusaawa tandika kikasatu munayo ko balina omutira. Kyokate speech agenda giwa kusaawa mukaaga gwennyini. Wekiro. Kiba kitegeeza nti balika bagala kumutanga ayingira. Dakika zana malawu ng'akwate kubo kuyingira eri munda gyagenda okubeera speech we baagala okumutira. I don't know, it's blocked. Ani akubye essimu kono black. Is that Kit? Who is this? Ani on? This is Ratib Jawad Singh, but you... Bampita Ratib. Ajay. Jawad Singh. Congratulations. Ego osobola okumpita RJ. During your progress, you've done an impressive job so far. Nakunyoomye naye okusya ku kyokoze. Mu butuufu okoleredde omulimu gwa kitawo ng'ogasseko ne bajjajjaabo. By the way, nabadde sisuubira nti ojja sobola otuukaawo. It's toast. Ekintu ky'obadde obala kiri toast boy kisiraanye. Bw'ogambye. About the plan to assassinate Ben David. It's twategedde ku plani eyo okwate kuba okusaanyawo Ben David tegenda kubaawo. You see, right now, Jason Kim is holding a gun on your little... Ky'olina ogezaako okumanya nti Jason kati webiri akutte emmundu. Agisoze mu nakyala. Girlfriend we ng'ogasseko ne kitaawe. Singa tokkiriza puroguramu yange egenda mu maaso njagala okimanye nti bagenda kubatta. Owulidde? Have an excellent day. Njagala ofuna olunaku olusufu. Damn it! Yesu Kristo bannaye. Jason Kim's the mole. And he's got... Jason okimanyi nti bulijjo yensolima mufe. We try to save Ben David. Yakutte Ren Davison ng'ogasseko ne kitaawe. Singa tugezaako ttasa Ben David. Kiba kitegeeza nti agenda kubatta. Bano buli kimu kyonna kigenda maaso mpola mpola. Lengera. Abantu bangi abali waneenu. Wabula bonna. Anti we bali. Batu n'amusimba oluto. Bano be bamu ku ba activatings. Genda ndowooza kati gwe nkutadde. Ninga buli omu kassa kola ekyo kyalina okukola. Committing a suicide. Quran, pull together Alpha Team. Got a hostage situation. Quran njagala ogezeko tegeka Alpha Team. Tufunyewo engeri y'embeera. That's crazy. He's armed. Jason ye moro. Rennie Davidson. Last kona ekyo kyabula lunaawe. Got it. We don't have... Akutte Ren Davison ng'ogasseko ne kitaawe eri mu infirmary. Peace advocate and Nobel laureate Jilabe Ben David prepares to deliver a keynote speech that inside Jilabe Ben David bagamba point blueprint for ategeka okwati kubogezaako kwa speech and Palestine. Bano balinze kimu kulaba. Here they are arriving. Ninga bagamba nti ye musajja agenda oteekawo eddembe wakati w'aba Israeli ng'ogasseko n'aba Palestine. Era kino kigenda kubeera kyewuunyisa. Ye humanitarian agenda osooka. Bangi bagezezaako biganyi. Bano bali mu kuba bajja wabula ekyezibwa batuuka mu budde. Bakisudde omusajja agenda kuttibwa ng'ayingira munda. Tibaagala kumulinda tuuka munda. Kubanga munda security egenda kubeera tight. Kati baagala kumuttira waneeno. This truly is a historic moment after mu butuufu kano ko kaseera ka byafaayo that Jilabe Ben David sustainable peace agreement in the Middle East. Agenda kwate kubogezaako teekawo background and his incredible gift. Entegeragana y'eddembe mu Middle East ekibadde kitutte ebbanga. Is the face of hope. Era nga bagamba nti ono ye face y'essuubi. Yajja asembera baabano. Jabuuza ku abantu bangi buli omu ayagala kumulabako. Kume n'ekigwagwa bwekiri. Understand. We all would. Ben David's an important man, yes. He's not worth this. Ono yagezaako gamba Lodi nti kyolina ogezaako okumanya. Ffenna tukitegera wabula kyolina okumanya nti Ben David si ye musajja agwana okubanga tukafiiramu. Gamba kulabika osaaga. N'asooka ayiwako elementi ye bulungi nnyo n'ayiwako ne suuti. Ono musawo alina okutaasibwa. Lodi asembera.
kino kyakuba bullet ne bamugjayo kifumitirawo ebyasi kifumita ebyasi ne kiyitawo ne kigwa ebbali bano batuka butusi naye nga sebo olwedde wabadde wakavuyo Rodi yakimanya alina okubaako engeri gy'ayamba yayita wano poliisi nesooka emutwala entyaji kiki ekigenda mu maaso Ben David bamukubye ebyasi bamussa storage bana muyinza okuba mwamisize best part ndaba no road kujja bamukuba ebyasi laba esuuti kyekola nasinzira yabuuka Ben David bamutadde mu motoka ndaba kabaka gyalaga kumbe mu motoka mulimu ekitujju ekirala nikijjayo embwasi kikuba bulo nakisikayo. For those of you just joining us, katonda wange oh, you bad little blue. nembutuufu kasajja gwe Doesn't matter. mwe temufaayo musoke muliddeko David's live. ono yajja akuba essimu agambe Jason yajjewo Kareni Davison kate kati boyo okoze ensobi ani ono Where's Kim? Kim alidawa bamukutte dda bwe batyo ne bamuyisaawo Yesu Kristo plani zako zonna zigudde butaka bagamba Jero David yalumiziddwa mu dakiika tulezise mabega wabula ali okay bana yo musajja mmute ye musajja atasize obulamu bwange mbadde ngenda kufa temukwatako wabula yise wagudde bali naye nga ekisago kye kisobola ogezaako kulongosebwa unyamugamba kakano genda kubeera okay ebisigadde bituleke tujja sobola ogezaako muteka mu motoka aba paramedics bazze kujja bamwetike Ron, how's Rennie? She's fine. Grand Rennie ali ati akona ali fine. David. Looks like he's gonna be fine. Ben David agenda kubeera fine gwe totya. Good. I'll tell Vandermark to meet you there. Ngina gamba Vandermark agezeko kusikana. Bw'ogenda mu ddwaliro. Serial numbers. Katonda agamba tugezezaako okukebera. Buli bu device box obutuufu buli butaano. Obwa abantu bwe bagezezaako ku activatinga. What do you know about the 5 subscribers? Kiki omanyi ku abo 5 subscribers? Involved in the attack. Kirabika bwe babadde bapanze bagezeeko okukola attack. Wabula abasatu bo bamaze okuba nga battibwa oba bamaze okwetta kibakitegeeza nti bo kyebadde balina okukola kimaze okukolebwa. First one's dead, suicide a few hours ago. Nina Hall. Omu yafudde suicide ayitibwa Nina Cooper yabadde afubutuka mu administration ng'era assistant wa secretary of defense. Photographer named Dale Everby. Kati omulala Photographer's the primary assassin. yabadde ayiseewo ng'akozeseza press credentials oba ebisaanizo bya bannamawulire ng'ayitibwa Dale Everby ye Rodi gwe bakubye ebyasi wali eri kati waliwo eyamuyisizzaawo. Sven Johansson, security supervisor. Chances are he also helped Everby get his weapon inside the perimeter. Lengera. The other 2. Kati bali ababiri. We haven't figured them out yet. Cooper's tetunaba kumanya ayitibwa Trevor. Secretary. Trevor Lo. What was that? Oli Anna Cooper yabadde assistant wa secretary of defense. Kati ono Trevor yani kono Trevor Lo yete tunaba mumanya. I know that name. Erinnya ly'oyogedde Trevor Lo ninga lyemanyi. Kati najjukira ati abadde akutte road waliwo aka paramedics akazze ne kamugamba nti bireke bigenda kubeera okay. Kumbe kali munda nako ne ka-activatinga olwedde kalina command yakugjawo Bell. He's the paramedic. Jail Ben David. Banayi akasajja Trevor Lo kasajja ka paramedic akali mu motoka road mwe bamutwalidde Ben David.
yaja akasiika ne kakano sebu kujja kanonyi kye kagenda okozesa okutta ne kajjayo bino. Kabaka yabuka paka ku motoka waggulu. Sources at the scene have confirmed that Jalil Ben David was wounded in the attack just moments. Bagamba nti Jalil Ben David yabadde alumisiddwa mu ataaka. As of now, we don't know whether he was actually shot. He was alert. Wabula tetumanyi nti oba yakubiddwa ekyasi. In here, but what exactly are we looking at? Kati kiki tutunuulidde wano? No, Chuck. Dina kusoko tunule ku. What is that? Kiki ekyo? Man in some kind of purple suit. Waliwo omusajja ayambadde suuti eringa ya papo titegerekeka. Lwatibu yevuma musajja ono bannaye. Eno ye plan yaabwe esembayo, ye backup plan yaabwe esembayo. Kana kasajja katrevalo. Ono yakuba kwa kubyasi. Kumbe kabaka guddeo. Kyava yingire mabega. Nasooka akokyerawo. Ne baatika. An unknown assailant has hijacked. Musatu driver bimusobedde. And it appears shots have been fired from the rear of the vehicle. Ebyasi bivuga mu kimotoka. Webajane balwaniyako ku mulwadde. Yakwate kubo nasooka kasawuka ebweru. Muleka polisi ne zisiba. You okay? Oli okay David? Tibutevu ndi okay. Kakaino bakalina gwe sebo jangu. Be bantu kumpi batano bebadde bakosezza. Waliwo lina kyala. Eyabadde akola ku station nga munnamawulire. Yayisizaawo ekiyitibwa Kidero. Kidero bakisekudde bullet. Waliwo yabadde akola nga wase service. Oye bamwetise. Waliwo yabadde ayitibwa Anna Cooper. Bozi ngogaseko kana kasemba yakayitibwa Katrevalo. Unabacha atudde bali asirikiridde. Little Ben David. Buli kimu kyonna kirabika kigudde butaka. Plani ze zonna zifudde ziweddeyo. Waliwo yamuyisaamu mu jjolo. Abasajja bamukowakowa Dagasiya. Ne bali beewuunya. Mu jjolo n'agiteeka ebbali. Tibamusimba obugalo boyo katuwonyezza. Meeting adjourned. Eno meeting ngisazizaamu. You have, without a doubt, exceeded every expectation I've had for you. Okimanyi nti ewatali kubusabusa osobodde ogezaako sukkuluma ku buli kye mbadde nkusuubiramu. Mutabani. Okakasa nkikoze. No thanks. Nedda ssebo nze ndaba nga atakikoze. We dealt the Brotherhood a serious blow. Brotherhood bo tubakubye. Decade. Ba ya kika kya waggulu nnyo. Come. Myaka 10 tubadde tutubakwasaganyangako bwe tuti. Never would have suspected him to be our mole. Ekyewunyisa Jason Kim tubadde tumusuubira kubeera nga yensoli meetulimu. So did you. Ati naawe obadde ensolima. What do you mean? Kiki otegeeza? Should have burned it. Wandibadde wabyokya. Burn. Okwokya kyoba. My dad's last. Wandiyosezza akatabo ka kitanke yasembayo okuwandiika. Tried it. Wandikasanyizaawo. I'm sorry, you've lost me. Onoosonyiwa ombuzizaamuko. In his last few months, he saw things mu myezi gye emitono egyasembayo waliwo ebintu bye yatandika okulabamu. Things that shook his trust in you. Ebintu ebyamuleetera okubanga atandika okweraliikira obwesigwa bwe yakwinamu. For cruelty. Yakulaba obukambwe. An inflexible judgmental arrogance. N'obanga olina judgmental arrogance. A weakness for the finer things in life. Ekyewunyisa nga olina n'obunafu olw'ebintu ebirungi ebiri mu nsi mu bulamu. Much did the things pay you to be tricked? Kati basingi bakwase temeko tulyamu olukwe nga fa bapthap. It had nothing to do with money. Kino tekyali ku nsimbi. I did what I did. Nakola kye nakola. To protect what your father and ogezaako protecting us n'ekitawo kye twali tugezezaako okuzimba. Bothap was to bring back the 22nd Phantom to Bengala. That yamugamba kyolina ogezaako okumanya. The goal since the death of your kye nali ngoba kyali kimu kyokka kwata kuba okweddira Phantom owa 22
nkwate kuba omulete mbangala about our operation. kati gwe n'otandika ofulumya information ya operation zaffe ngoziwa abasingi Your father's legacy. nali ngezaako protecting legacy ya kitawo nali nsobola okukola n'ekisukkakaawo wabula kati byonna biwedde tubiteeke mabega waffe. Trained you, molded you in the image of your forefathers. Nkutendese n'ekuzimba n'ekuteeka mu kifaananyi ky'abajjajjaabo. Wulidde. By the way, n'ekirala. How did you find it? Naye kati mu butuufu wakitegedde otya mu katabo ako? I didn't. Tekibaddemu mu katabo. There's an educated guess on. Eyo bagiyita educated guess. Kwegamba nteebereza ng'omuntu yasomako nti naawe oteekwa kuba ng'obadde muli wankwe. I guess the ends do justify the means. Manyi bagamba nti the ends do justify the means. And most of the time, we don't choose the cards we're dealt. Ebiseera ebisinga tetulondawo ku ki kye tuba tukoze nakyo. Well, the only thing keeping me. Lwaki wakwate kubo n'otisa abazadde abankuza kye kintu kyokka ekyali kipiika okubeerako singa ndi mulamu. York, I told you I did not kill your. Nagamba satta bazadde bo. There's enough information to do it. Naye ate information wagiwa abasingi ne basobola okubatta. Was at stake to connect you with your forefathers. Ekintu kye nali nkola. First hand, the sheer ruth. Institution yaffe kati yali mu tabu. Have been killed. Naye nosooka okulaga ekifaananyi ky'abasajja be tutoba nabo. Basingi. People. Naye watta abantu abatalina musango kyokka ate nga gwe mulimu gwaffe. People the phantom. Tulina protecting abantu batalina musango. Don't forget. Teweerabira. That I nze made you. Nze yakufula kati kyoli. Saga we cyange bya kisiru. Rodi seba akakemye. Nikajjayo bwino mbusebo kabadde kafulumya information nga kagikwasa ba Sing Brotherhood. Ninga kamugamba nti ekyokutisa bazadde bo. Bana abakuza. Frank Edward ngokaseko ne Pamela Elizabeth Moa. Na ino okulaga ekifaananyi ky'abasajja be tutoba nabo osobola okujja nga oli willing. Pull the trigger. Break. Ska trigger. Bw'oba kyoyagala genda maaso ska trigger. Last in the line, boy. Gw'osembayo mu lulyo lw'aba Kate Walker ska bwe. Bw'oba kyoyagala sigenda kukaayanya. Done. Yasawa keso nyaka nakagamba gwe nkugobye bugobi kati. Your father would be proud. Nembo tufu kitawajja kwenyumirizaamu. Oh yeah. Kocha. Wewe. You don't deserve to wear this. Togwana na kwambala mpeta ya kitange mbwagwe. Kent, soko lindeko togenda. Kent, I can't let you walk away like this. Sisobola kuleka genda bwoti kumbe kijeyo kojja. Kuba bullet. Kojja ne balukira kasajja we kabadde. Kabadde sebo kamugambye sigenda kuleka kutambule butambuzi bwoti. Ero kakane kasamudde paka eri wasimazi. Kanibanga tekasima tuse. Gaino mukashaka ntwadde bali. Dabano na mukadde Davidson, Detective Davidson. What exactly do you guys do here? Nimbu tufu dala bagayi mu mulimu kigo mukola wano. Deduce, we project, and then we act. Ffe tukola emirimu egyetaagisa. What I used to do. What about all the skulls? Kati ebyo byonna ebyobuwanga sibitegeera. Ekifo kino malwaliro agaliwo naye tukola ekyo ekyetaagisa. Operation like this, huh? Medical. Ono naamukema ayagala kumanya. Labs and all. Mwina medical facility, mwina laboratory. We manage. Sete muzijako ntusobola. Who manages? Ani amanaging oyo? There's got to be a head to this organization. Watekwa kubawo omukulembeze eri organization yammwe. Before I go, nga sina bagenda. Thank you for it. Nali yagadde okwate kubo mwebaza kati simugambe tuwebale. On your warmest regards. Tofayo nja mutwalira obubaka nti wamwebaziza. Meet him in person. Nandi yagadde omusikana mu muntu. Come on, Dr. Babel, huh? Leka nawe Dr. Babel. I know I'm only Rennie's father, but I figure I'm entitled to know something, huh? Kimanyi nze taata wa Rennie. Alisi nyina olukisa okubaako kyemmanya. Someone who is our great inspiration. Ono omusajja
the meaning atukulembera yakyasiza okuba n'okuba nga atuteekamu okusikirizibwa here nor there. tosobola kumanya nti ali wano oba wali There he is. tosobola kumanya waali agwa aboneka bubonesa alinga kibunoomu Just as fast. An ethereal creature. One never really meets him. He's something of a legend. You just gave me the definition of phantom. okimanyi nti ompadde definition y'ekigambo ekiyitibwa phantom kusya ku ngeri gy'obadde onyonnyolamu buli kimu kyonna ndowooza kati ejja kubeera checkmate. Bradberton says he'll be on his cane in a few weeks if he keeps up his exercises. bangambye nti singa agenda maaso no keeping up exercise ze mu weeks nga 2 oba obutasukka weeks 2 ajja kuddamu otambula. You'll be happy to know that the charges made against your father and his ojja kubeera musanyufu okumanya nti emisango gye badde batadde ku kitaawo gyonna bagidropinze. He is ready to reinstate him as soon as he feels well enough. era kati aba New York Police Department beetegefu gezaako omuzza ku mulimu singa batandise okutambula. If you or your father need any additional assistance, gwe ne kitaawo singa mba mulina kimwetaaga kyonna eky'obuyambi bami ngenda kugamba temutyango tukontakiti nga ffe wetuli ogezaako bayamba. your plane is here. ennyonyi ebatwaleze Rennie yawulira eddoboozi ng'omuntu amuyita Rennie n'akwata ekkubo okujja mu ndagezeko okwekkaanya nagambye tuli ku Phantom Kakubiri Vijay Junior nga bulijjo Busiga mu Q's Digital Studios Majesty Plaza Level 3 Cup number 21 pozi ngogasseko ne bwaiseko stage ne mu CD International ku Social Pazi Arcade ne President Pazi Wachiseka ne mu Praise Videography Masete duka namba 16 nagambye kati osobola n'obujja ejjuba ewa Scorpion ku Freedom Square. You read the journal? wasomye kajjano ke nakuwa anti buterevu. You've changed. wabula ekyewunyisa okyuse mu mbeera kyava asooka akanywegera bodde bwo tewali bungi. You were wrong. wabadde mukyamu kusya ku kyewawandise mu baluwa amazima gali nange nkuyagala. Before we even met. kirabika nakwagala nga tetunaba nakusiikana. tebereza oba yamwagaliranga mu birooto mukama yamanyi ninga mugane nti yamwagala dda kuva nga tebanaba nakusinkana baabo. nyina okwate kubogenda n'ekitange sobola kusiga amabega rudi abadde akasabe kasigale bwe kiba kisoboka ne gamugamba nyina okwate kubogenda kwe kumuddiza kano kapendant ke yali yamuwa ako ngenda kusaba okasigaze nga ggwe. Wow. Nadamu n'amunywegera. Leave with me, Chris. It's Kit. Kansube tujja kuddamu osisikana Chris kono bampita Kate. The Phantom. Njagala onneebalize Phantom bambi omugambe yeebali kuona oba kyoyaga nja mwebaza tiwali tabu baabo kazi katubwe katune kajja kasiibule lodi yasigala mabega kubanga alina obuvunaanyizibwa alina ogenda maaso n'okulaninga ebitu by'abajjajjaabe kuba n'ekitaawe gwe omulimu gw'abadde akola oba gwe yali akola nga tannaba fandwadde ya kansa. Is to produce an heir to continue his legacy. Okimanyi nti omulimu ogukyasiza okubeera omukulu eri Phantom kuzaala musika anatambuza ebintu byewammwe kati kirwaneko omukazi tomalaga mugoba bwotyo olina okirwanako gwe omulimu ogukyasiza okubeera omukulu kuzaala musika. Kagano twavaayo ne tusooka tukomawo eno mu Basing Brotherhood. Ono lodi ayitibwa Peter. Even as we face an enemy who has relentlessly pounded and plagued us since our inception, we are without a single surviving heir to the Singh bloodline. Tetulina gwe tusigazanga musika. Ratib Jawad was sadly omuntu ayitibwa Ratib last. Jawad Singh yabadde asembayo mu lulyo lwe waabwe.
So his fate smiled upon us. wabula kye mulina okumanya nti entuuka atlisi erina engeri gyemwenyezaamu gye tuli. Prodigious strength and utter ruthlessness. Era esobodde ogezaako okubaako kyeweereza. Respects our traditions. Waliwo omuntu gwensiikanye awa enkola yaffe ekitiibwa, amanyi buli kimu kyonna ekitukwatako, amanyi n'ekikwatagana ku balabe baffe obunafu bwabwe ng'ogasseko n'amanyi gabwe we gali. Chairman of the board. Era kati yagenda okubeera chairman of the board y'aba Singh Brotherhood, ayitibwa Abel Vandermark. Boy asaze eddiiro, yabadde director wa field operations mu Bapthap, wabula kati ayingidde ba Singh Brotherhood, kati ate ye chairman. Yakwate kubo n'asembera yena saidi ena alinga akamwenke yakakane bali. Peace. Gentlemen. Ba gentleman. Singh is dead. Singh afudde. Singh Brotherhood. Long live the Singh Brotherhood. Kati Singh Brotherhood we wangali. Okufa kugenda kubeera eri balabe baffe. We tujja otandikira akagenda okubeera akokusatu. Sofa bubadde bubiri. Yabwise Phantom. Vijay Junior nga bulijjo. Mukama abankuumire.